Anake abasajja musibe ku zipu zammwe naye tufa. Nkole ntya nze ono house gala agamba ali lubuto naye tamanyi oba lwa mukama w'omusajja oba lwa mutabani wa bossi we. Bijja bitera bitandika bitya? Mwana muwala ono yanyumiriza ne mpulira nga n'ennaku enkute ne ngamba abasajja oba kiki. Naye oluusi ne ngamba n'abawala nammwe mwebereremu amale okutereera. Omuwala ono agamba bamujja mu kyalo eyo wansi mu Bende. N'alumba entinda ewa sengaawe musawo ng'agenda kukola wa house galo. Agamba embeera ebadde nnungi, 12,000 omwezi ogimanyi. Sengaawe gy'abadde amuwa muliisa amusuza. Agamba ewaka abadde asiibawo yekka, sengaawe alina obukosa obwana naye tebasiibawo nnyo waka. Naye balina omutabani omukulu ewaka waali naye aliko abadde abeera ku university. Of course n'omwami nga wobimanyi. Agamba ebbanga lye yamalawo ye muwala mulungi alabika bulungi bw'omulaba atandika. Era abasajja batono nnyo abayinza omuyitako ng'omulese waka nga house girl. Agamba ekiseera kyatuuka omwami ono n'atandika okudda ewaka ng'obudde bukyali. Kubanga sengaawe musawo akola night shift oluusi n'asulawo ebityo. Omwami ono nga wadde ewaka wamuyita ajja tunyumyemu. Amukondera kabina paka omwami we yamugamba omanyi nkwagala. House girl ne bimusobera n'amugamba boss tebisoboka. Oli mwami wa senga wange bakiwulira batye ewaka nti nayagadde omwami wa senga wange nga obimanyi. Mwami n'amugamba awano nja kujjawo nkutwala ewala naye gamba mazima mpulira nkwagala leerere biki. Omwana alowooza bikomyawo. Ekiro baba beebase omwami n'asooberera ekiro n'ajja mu kisenge ky'omuwala house girl ono. Naddala nga sengaawe tasuze waka. N'asobeera n'ajja. Of course obimanyi wasobeera ekiro n'alumba ekisenge tantantantanta baba ino sabulamu mukitegedde oba ng'amukozesa. Mwana ne bimusobera. Waba wakayitawo ndowooza we yatandika omwami ono okusoba nga amukozesa. Of course n'omutabani wabwe omukulu n'akomawo ewaka. Munfune bulungi. Kati we yakomawo omutabani nga natandika okusiba ewaka n'omutabani ono ewaka. Ate munaayekulwa ng'omutabani naye atandika kwa house girl. Onfuna? Omutabani wakwa house girl basiibawo babiri ewaka, bali abaana balala tebatera kusiiba waka. Ebiddirira naawe obimanyi. Mutabani mukulu. Omuwala agamba omutabani oluusi oba oli mu kiyungu ng'akusazeeko bend over tantanta. Oba ogenze mu kinaabiro okunaaba nga jambu tunaabe ffenna ekibeera mu kinaabiro pampampa nga basabula. Omuwala ono agamba era tekikoma okwo omulanzi wamukozesa emisana omwami ow'omu maka wasobeera ekiro n'amukozesa. Omuwala agamba yagenze okizula ng'ali lubuto. Lubuto lwa weeks naye agamba simanyi nnyini lubuto ku bonna. Lwa mwana lwa taata. Agamba nkole ntya? Ngambe essenga nti mutabani wo ne bba babadde bankozesa. Era ndi lubuto. Wobeera gw'okola otya? Agamba oba ntambule mbaviire nzire mu kyalo nyumize kuba omu kyalo nkole ntya? Agamba oba mpite taata n'omwana mbagambe nti mubadde mwenna munkozesa ndi lubuto. Nkole ntya nze? Oba olubuto nduggyemu? Naye ate saagala kujja mu lubuto mbu bagamba bitta. Nti ndosaagala kujja mu lubuto lwange wenfa. Ne kati simanyi taata wa mwana. Senga mutandika ntya? Nkole ntya nze? Tumuyambe. Gwali ku YouTube subscribinga na wali ku TikTok osobola ofuna obwe noyitawo ku YouTube eno subscribinga. Lekawo comment yo likinga followinga. Nkole ntya nze? Ali lubuto. Tamanyi lwa taata oba lwa mwana bonna abadde bamukozesa lwa weeks 2. Tumuyambe obeere bulungi. Mweraba. Mutindo TV, the best online TV.